Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Wenna munnawo Uganda gy'osinziireyo okubeera ng'owangalira, most especially bw'obanga olina oba oliawo omutima gw'eggwanga sinakindi ng'oyagala nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, awo wennyini nga tonnaba kuwebaka yadde okuteeka olubaalo wansi, sooka ogende maaso n'okubuteeka mu ssaala, kubanga embeera gy'ayolekedde munywanyi akazigizigi nnyo nnyini ddala. Okuwambibwa kwa Nuwa mutwe kukuno kulina bingi bye kuleese, ate ebivuddeyo Kyagulanyi Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kyagulanyi Ssentamu yaddibwako okuwambibwa okusalibwako kwe n'ebintu ebirala bingi byengenze maaso n'okubeera nga nkuleetera gwe omunywanyi agenda maaso n'okungoberera nga tuli mu kaseera ke kamu n'ako okubeera nga budget yefuluma bingi ebigenda maaso n'okubeera nga biyita mu palamenti y'eggwanga oba oliawo omunywanyi byewandyetazza okubeera nga omanya. Kakati no Gibolose Ennyonyi Bisekezi nga bw'atasiba zikweya alina gwayisizaamu eggaali ono ne yakwatibwa ne Edi Mutu ebiwondo bibino babiraze binene bizibu nkugambye ebisago bye yatuusibwako n'okubonyaabonyezebwa mu basement gye baateekebwa nkugambye alulojjanga munnange lutabaalo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba ensiko tekyaliyo wabula wano wetuyimiridde ye Luweero oba mekka waffe agenda okubeera nga atununula mu buwambe buno bwe tugenda maaso n'okubeera nga tuyitamu. Yenzedde niyakutuusako ensonga semasonga tuli ku BTN Media Beyond the newsroom omukutu semakoto. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawagulu video gimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala video edduke ku speed etuuke ku buli sekinomu then mu ngeri y'emu era gwenga gwe munundi gwo gusosola ba video zaffe njagala obeera nga nkusaba munywanyi ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku mukutu guno ko ne wali mu kadoka gye personalize okateeke mu all of the notification ku mboozi zonna ate ze tugenda maaso n'okubeera nga tukuteerayo gwe mulungi agenda maaso n'okubeera nga ongoberera nzikiriza wano wennyini we tuba tutandikira ate ensonga z'olunaku luno olwaleero. Njagala nkuwe video eno then tulyoke tweyongereyo ko ziri videos biri zenyagala tusooke oba oliawo tutandikeko ko nazo owulirize ebigambo bino. It's very embarrassing for the front bench to be empty. Actually, having 4 members, right, Honorable Speaker, yes. Goretti, we've already made a ruling on that. We need the people in the House. Right, Honorable Speaker. Government Chief Whip, can we have members in the House? We stated, Madam Speaker, that we are mobilizing members to be in the House, and they are coming as we wait for the budget to come, as we wait for the budget committee. So we are going to have members. I think the honourable colleague should relax. This is a matter that we have already attended to. Omubaka Goretti Namuga, for sure, abamu ku babaka ba performance mu parliament ye 11. Omubaka ono Goretti Namuga ku babaka opposition yabadde so outstanding mu babaka abakyala most especially. Ayimiridde n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza speaker wa parliament nti bane tugenda maaso era tweteekerateekera okuba nga budget esomebwa. Ne bino ebintu mu bitunuuliremukko front line, front page ba minister bonna nga mpaawaliwo kyokka ng'ebyabwe baba beetagisa okuyisa ebintu eby'omugaso bo bye baagala bonna bajjula. Kyannaku okutunula ne mu ntebe ng'ekyamazima entebe enkalu nga n'ababaka ba palamenti tebalabika. N'ebintu nga bino mu butuufu biriko maddi mu ggwanga lyattu. Kakati nno waliwo wano omubaka agenze mu maaso okubeera ng'ayisaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu eggaali. Era n'agamba Gibolose Ennyonyi mbu I support it up, but his boss Simanyanga speaks uselessly. Namuga n'amwambalirawo ate namuga bw'amaze omwambalira Ssennyonyi n'amwanukula. Sooka owulirize ebintu bino. Honorable Namuga, the foot soldier has no authority to stand and point at me. Has no authority. I apologize because I need the law to be given a card for NUP. I really apologize, Madam Speaker.
No, I keep agreeing with him. The problem is his boss who talks hopelessly. Madam Speaker, I withdraw that statement. No. Yeah. I withdraw that statement. Madam Speaker, I have withdrawn it. But Madam Speaker, Honorable Namuga, the foot soldier has no authority to stand and point at me. Has no authority to stand at... Goretti. Honorable, when a member raises the point of order, you sit. Right, Honorable Speaker? The Honorable Geoffrey Macho, Member of Parliament for Busia Municipality, has said something interesting. He has said that my boss always speaks hopelessly. Honorable Speaker, as leader of the opposition and in this house, my boss is you. You are the Speaker of Parliament. I work under you as Speaker of Parliament. We all work under you as our Speaker and casually as our boss. Is Honorable Macho in order to say that the Speaker speaks hopelessly? Honorable Macho, you have the most brilliant... Macho. Honorable Geoffrey Macho wa Busia yalowoozezza agenda kulumba Bobi Wine mu Parliament amuvuma amuvoole nti tewali agenda kubeera nga amwanukula. Surprisingly, Namugagoreti nga bw'atanyegerwa mu ttooke n'amwambalira ko Ssennyonyi anamugakakana ono nze nja musobola. N'alyoka amukwata bw'ati n'amutegeeza nti sipiika munnange ono bw'akeera ku makya n'agamba nti oyogera uselessly, kitegeeza nti gwe speaker mu Parliament na buli mubaka yenna ali mu Parliament nange nga leader of opposition gwe mukama waffe, ekitegeeza gwe wennyini gwayogera nga atalina makulu. Munaye speaker alabye omupiira gumukyukidde nga gwe bakubye n'alyoka ategeeza Macho n'amugamba wewe jangu wano weetonde omenyewo ebigambo oba oliawo byoyogedde. So sometimes ababaka bano abamu ba actinga nga baana bato ate abamu ne bakola statement ezibalaga sagala nnyo okozesa bigambo ebimu ebirabika nga ebikakkanya omuntu newankubadde nga abamu babikozesa. Nenalabye kanso Namutebi ng'agamba babaka bangi abali mu Parliament yawo bafunye nnyo zi masters nga bazijje bweru wa ggwanga, n'agamba ekibaleetera okugenda eri kubanga obwongo bwabwe abamu bunafu nnyo nnyini ddala kyovula tebasobola competinga funa bintu ebyo. Kyovula bangi batya n'ogenda ku LDC abasomye lo kubanga bamanyi wano bajjaggwa ne bagenda bazijja ebweru. So ebigambo ebyo byabadde bya kanso Namutebi as in quote quotinze. Naye ne wano, how can really a member of Parliament stand in a Parliament on the floor of Parliament and air out such statements? Was Robert Kyagulanyi Ssentamu in a Parliament? Was anything related to him or NUP? Address NUP as a leader of opposition, whereby he leads both the NUP supporters and non-NUP supporters or non-NUP members, the members of the house who came into the house on the NUP card or not, but when they're all in opposition, address them as the entire opposition. Then Kyagulanyi wo wajiramu awo. So anyway, we appreciate Lop Jorusenyo Besekezi for being an intelligent guy who can always handle such situations in the Parliament. So bwetuba tweyongeddeyoko, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mwennyamivu nnyo nnyini ddala olw'ebigambo n'ebikolwa by'omutabani w'ennyumba ya kuno ennene. Yavuddeyo dda n'agenda maaso n'okubeera ng'atandika omulimu gwe ku Twitter. Agambye ka Bobi can't hide underneath Bazunguzi underpants as much as he wants, but I will get him 100%. Lunyankole lessons loading. Agambye nti Bobi Wine bw'aba ayagala nnyo tayinza kwekweka wansi wa bupale bwa munda bw'Abazungu mpaka ajja kumunoonya gyali alina okubeera nga amuyigiriza olunyankole. Era y'omu akoze statements zino wammanga ezigamba, if anybody in NUP even dreams of starting a riot in Kampala, I promise to kill him or her. That's a promise. Nti omuntu yenna mu NUP alowooza ogenda maaso n'okubeera nga yeekalakaasa, agenda kubeera nga amutta
ekyo kye kisuubizo kyasuubiza Muhoozi Kainerugaba. Greg, the next time you utter my name, I will carry you by your nose and ears to a place you will cry for help. God bless Uganda. God bless UPDF and RDF. God bless Rwanda. Bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba byakozeseza mu statements ze banywanyi bakanda bange ebyonna bye bigambo by'omukulu. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba bw'ati, wuliriza. Nenga mwena mumanyani abawamba olunaku lwajjo Muhoozi yagambye nze nzirako okuwambibwa era tusuubira nti nenno wamutwe naye ali mu basement ya Muhoozi bali muyigiriza Lunyankole ku mpaka. Mu nnaku ey'ekitalo mu mbeera ey'okukaaba amaziga amangi mu butuufu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ebyokwogera bireka nga bimuweddeko. Wulira mukyala wa Nuwa mutwe bwanyumya engeri gye bawambyemu bbawo ne gye bamunoonyeemu ewaka nga basoose kwata kitaawe ne bamuteeka ku mpingo ne bamusuubiza okumukuba amasasi agamuttirawo nga tabalaze mutabani we wawaali paka lwe yamutuusizza ewaka era bamusanze ku buliri ng'atudde nga musajja wattu n'engoye tayambadde nga mukyala we ali mu kunaaba oba oliawo banyumyemu. Kakati muganda wange awo wennyini we bamukwatidde, wuliriza ennaku ey'ekika ekingi. Mututte nga nuwa tebamukkiriza kwogera nakola kintu kyonna okujjako kye yakoze kyabadde kimu kwambala ngoye nakumugamba tuwa amasimu n'amasimu ne bagatwala naye naafuluma wabweru ndabe emmotoka emutwala sisi ndabe namba plate nga tekuli basajja teboogira kati naye nsaba ekikwatako tuyambe kuba kisuse nuwa mtu okuwagira n'okuse musango n'okwogera amazima kuba talina gwavuma ayogera mazima era manyi kirabika mazima kuba Uganda wayogera mazima kirabika musango tebagagalira ddala kyekyamukusa bebeera ekirabika kye Muhoozi ne Museveni bebalina nuwa ku byayogera kuba amazima bwe tebagagala. Nekirala nebaza mwena abali mu kunwanirira era abali kubanja nuwa mbebaliza ddala basaba temukomaawo era ebigambo bino bya mukyala wa Nuwa mutwe mu kaseera nga kano bikwasa ennaku bikabya amaziga era bw'obirowoozaako munywanyi toyinza butayungula ziga ng'ebikolwa ebyefaananyiriza bwe biti bikyagenda maaso n'okubeera nga bitambula. Kakati nno waliwo bambyono gwe badde bakutte era nga yateereddwa. Njagala nkuwulirize ebigambo byayogera nga sinnakuwa kulaba ngeri ki gye bamutulugunyizaamu then nkutereko ne mukyala wo owulire byayogera. Nno ye bamukwata ne Edi Mutwe, wuliriza. Najibu nini bamujjawo enesigalawo abambuuza paredi abambuuza muzaako kimu okulanga mu kibiina kya NUP embagamba nze sirina kifo mu kibiina kya NUP bankuba ne bangamba olimba kulanga nitubuulire bifuutu sooja nimbagamba siri musirikale naye ndi memba wa kibiina. Bw'otunuulira engeri musajja mukulu ono gye yatulugunyizibwamu n'ebigambo byayogera munywanyi toyinza butayungula ku ziga. Labayo babakuuma mu kkomera ebiwundu ne bisooka bikala naye ndowooza olaba kino tekinabakala onola nziraba zino enkwabula omubulago zitannabanakala ndowooza kyekyo basebo ne banyabo tetusobola balaga ate bisuse wano kuba ekitiibwa kye tumuwa ekitiibwa kye ne privacy ye naye twagadde just mulabeko bitono bye bakola ku baganda baffe
Mukyala we bino byayogera. Tebamukiriza kulaba kiki bamukubisa. Tetumanyi obulamu bwe kati buyimiridde butya. Kuba ayinza okubeera awo naye nga munda yakoseddwa. Ekiro kyonna yasuze tassa. Nenga kyennyo kyetukola oba newe tuba tuwambadde uniform bannange kyennyo ekyo ekyamaanyi ekiyinza okubya omwana w'omuntu n'omukaka emmere ng'ate si gwe yamukusa si gwe amuzaala n'omukaka buli kimu n'akola buli kimu n'omukuba buli kaseera obeera omukuba asuze ku sementi naye nga nabo balina famire balina abaana bantu mwe tujja bakyawa tubakyaye ate tuli bakyawa nze mbakyaye siriyagala yadde wa kibiina kyammwe tuli bateeka nze ndibateeka ng'omuntu omu kubanga bye mutuyisizaamu temumanyi amaziga ge tukaabye temugamanyi tutambudde lwakuba mmwe muli baana b'abanene muli banene tuli eri tubeera eri teri atumanyi natambudde. Munaku ey'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala munansi atuuka ku ssaawa eryefaananyirizaako kko bwe riti n'ekyamazima ekibuuzo kiri nti kale bino byonna mubikoze era nga mubikola bannansi bye babatuusaako ne bwe tuli batutuuse maaso g'omutonzi biki bye mugenda okumunnyonnyola. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati bw'agambye. Abantu kuli mugenda maaso nga kukulemberwa amagye g'eggwanga ngero omukulu akulira okuwamba abantu ye mutabani wa Museveni Muhoozi Kanyarugaba. Okuwamba abantu kati enkola ya gavumenti ya Uganda. Era mwamulabye ng'agamba nti nze nzirako okuwambibwa n'okutulugunyizibwa n'okunyigiriza olunyankole ku mpaka. Njagala bakakasa nti tebagenda tutiisatiisa tetutidde. Tugenda kwerwanako mu ngeri yonna ey'amateeka. Twamaze dda okupetitioninga buli kitongole kyonna wano mu Uganda n'okwetoola ensi yonna. Naye ate tukunga ne bannayuganda bonna beerwaneko mu ngeri yonna esoboka. Ebikolwa nga bino ebyokuwamba abantu, ebyokutemula abantu, ebyatwala Museveni ne banne mu nsiko ne bakwata emundu ne bagenda ne beerwanako. Saagala balowoozi nti be baasembayo okubeera abavubuka. Tuli non-violent ne tetugenda kusirika, tetugenda kutuula bino bituukeko nga twebase. Nedda tugenda kwerwanako mu ngeri yonna esoboka. Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba bakwerwanako era n'okukola ekyo kyonna ekisoboka okulaba ng'oboolyawo bava mu mbeera eyamusibira mu bbwa. Ebigambo mubiwulidde bulungi. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu wanayongedde n'asitangaaza era n'ategeeza nti Luweero tekyaliyo ey'ensiko naye gye balimu ye Luweero. Wuliriza. Twalenga abali mu nsiko wano tuli mu nsiko Luweero. Newe mumba abasirikale mwena nga mugenda waliwo abagenda okuba abakano waliwo abagenda okuba abajeno waliwo abagenda okuba abakino waliwo abagenda okuba abaminisita waliwo abagenda okuba abambasada waliwo abagenda okukola kino naye temusobola kukaayanira nsolo nga mukyayiga. So ladies and gentlemen, all of you, and this is my final point, all of you put it in yourselves that where you're going to stand, you're standing as a revolutionary, not as an ordinary politician. Tukutaddeyo nga komanda wa forces eza change mu constituency yo. Nakigambako abakulembeze mu 2021 bangi ne batufeeringa kubanga bagamba gye mugenda gyogenda mu parliament you're going there as a fighting front. Abamu bagenda eyo bagamba kyekintu ekyamaanyi miliyoni 2 miliyoni 10 etc. muze mubalaba. I want us to avoid that. What we want is bigger than those positions. As a matter of fact, you might get that position. But while Museveni is still ruling over our country, that position is empty. It is nothing. I've been there before. Unless if your intention is not to change power, but we want to change power. When we change power, you will live in your full honor as MP, as mayor. But today, even if you're MP, you've seen what they do to the Zakis, the Sejirinyas, etc. So these positions are empty.
They're only fighting positions. You shouldn't kill yourself over them. In any case, we are viewing, and this competition is also going to identify you. It might project you to bigger heights, or it might demote you. So conduct yourself well to the representation of what we say we believe in. With those few words, I want to wish you the best. I want to wish you moral contestations. May the best person win. And finally, Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde asinkanya abakulembeze most especially abavubuka agenda okwesimamu mitendera gy'abavubuka koteekana emitendera egy'enjawulo agenze maaso n'okubeera nga bakuutira ebigambo ebyo wammanga okubeera nga bamanya ekifo kye bagenzeemu si kyakulya nsimbi wabula okubeera nga bateekateeka okulwanyisa nakyemalira okubeera nga bamaamula ku buyinza ebigambo bino byayogerwa Lop Joel Lusennyombe Sekezi era nga bigenda eri General Muhoozi Kane Lugaba biki byayogera biibino wano First family egamba mbu twaginyiiza Muhoozi ye nga tannaleetebwa kubeegattako kubanga Muhoozi enkya n'eggulu avuma abantu ku social media abalala n'abasuubiza obbatta kugamba akoze emisango egisinga bamadubala gye bakoze Balaki Choice n'abalala kati bo bagamba nti bwekuba nti si kubatulugunya Muhoozi alina kubeegattako kubanga emisango gye bagamba nti bo baagiza ate Muhoozi agizizza n'emirundi egisinga egyabwe dola abaze babatuukirira nti kakati mukkirize emisango gino tubate ne bagamba nedda tujja kukkiriza kubanga tulina musango gwonna gwe twali tuzizza so nga batugumya nti kusookera ddala tebalina musango n'ekirala batugamba nti yes tulemereeko okulwana okulaba nti eggwanga lyaffe likyuka nti abantu bano bateebwa kubanga tebalina musango so weewaawo ekkomera libayisa bubi kubanga omuntu yenna yali agadde abeere n'eddembe lye naye bagamba nti bagumu obugumu bwabwe buva ku nsonga eri egamba nti Bannayuganda BTN Media Beyond the Newsroom ensonga semasonga we tuzisosootelera nzikiriza nkugambe nti tusinkane mu mboozi endala nga bwe zinaaba mweraba Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.